Otuse. Jendi. Ogamba utaba naye. Fecha watu koze what surprise. Mwami na koma. Try to Mangi. Obabi ababitya. Ngamulabe n'ebizibu. Munnayo kyomanyi kyobola toyinza predicting abantu. Abantu abamu. Nga toyinza tegeera like ekigenda mu maaso mu bulamu bwawe. Atera bwe kinyuma. Oba try to Mangi kiki. Bwe kinyuma. Kati katutandikireko point. Kyetwogera katula twakulabye. N'omwami mu katambi mu lwabagalana. Oba tugambe ki squeeze. Kwegamba kyabaddeawo zero distance. Yani. Tumuyita daddy fenna abantu ba wano. Daddy waffe. Taata w'abaana, taata omulungi, taata omukakamu, taata nkumene nyiira nga bwe nfaana wenda. Ensi yonna endaba Maama Phinah ng'anyirira, Maama Phinah takula mama. Yo taata w'abaana. Kati yani amanya. Ade nawe leka. Tumuyita taata. Taata tetumwogera mannya. Niye taata waffe wano mu maka yatulabirira. Mwaka era aba mwera badda. Myaka ndowooza 28 bwe mambaze. Tabanga ye taata wa Phinah. Myaka 28 oyo omulenzi ye yamanya Maama Phinah ng'atandika kudde wano. Ekitegeeza otegeeza omulenzi mubidde buli. Nze nkyamuyita mulenzi. Lwaki? Wamulabe ng'omukadde. Nze nabye musajja. Omulenzi. Omwami wo buli time aba mulenzi. Segwe sina lwaki nkuyita omulenzi. Ng'ate omwami wange waali. Kintu kibayita omulenzi, ye mulenzi omulungi anyirira okitegeera. Yandabadda nga n'emyaka ndowooza 13, 14. Bayiza we ne muzeeyi wange n'amukwata n'amusiba n'omusiba. Yalina okusibwa. Yakwata akaana akato. Musango gwaggwerawo. Musango ne gugenda mpaka Kayunga ne bamusiba myezi 6. Then nadduka. Naddayo ewaabwe. Owa. Gye bamuzaala. Naye yali azze kukola. Omanye ebiseera by'okutunda emmwanyi. Bwe batundanga emmwanyi awo. Ne kase. Kase gwe batwalanga e Rwanda. Oyo. Yali azze kusuubula mmwanyi. So ndowooza. Naye ng'akusanga bakozi ogambye wa? Kyabazaala buli anti. Naggojje gye nzaalibwe wa mwami mukalazi Pawulo omugenzi. Kati ati naye ejjukira yali eyo nga naye kwa yali mukulu. Yali mukulu. Deni ndowooza bwe yafuna ku bintu ebyo yalya. Ntabukira n'aba nga annoonya n'addamu n'annoonya ate paati endala. Ne mubuuza kiki? Naye okuba nali nkyali muto paati endala. Nanjagala ebinyiiza. Bali bakwagaddeko segwe ebikunyiiza. Banjagala ne banjagala nnyo ebinyiiza bye simanyi. Sajja akwagala ebinyiiza. Yanjagala ebinyiiza paati 2. Ne mukyaweera. Ne tuddamu paati 3. Olwo olina emyaka emeka? Paati 2 addayo ekyabazaala nga nnoonya bamugamba anoonya Silivia. Bamuga Silivia n'omumanyi. Silivia ye Maama Phinah. Oluzadde Phinah. Okitegeera. Nti ye Maama Phinah gw'owulira omusawo omuganda akulira abasawo b'ekinansi mu ggwanga ndi nnyaba ofudde. Jjukira yayina eddiini nga nnene. Wa ddiini ki? Addamu ansanga. Anoonya ansanga. Naye kyakolera ku Grand Bank. Omanyiiwaawo. Kati addamu ansanga tusinkana muga ye gundi gwe. Okyali mu nsi tikyali mu nsi. Angamba ekyo mpa chance. Wasigenda kuwasa mukazi yenna mu nsi. Okujjako gwe. Ne bw'olifumbirwa, ne bw'olikola ki ne tuteesa ne tuddenga n'omusajja n'anjagala ate ebinyiiza ebisinga ku byaluli. Olaba akola atya? Seguya lw'olisikana n'omwami wange kivula nze sitamane akwagala ebinyiiza n'otukomuga ndi mweru ndi nalungi wansi eno ndi kiki. Oyo omusajja okumanya ayagala ebinyiiza ayinza okukusanga mu kkubo ng'obadde ogenda bweru n'akiika emmotoka mu kkubo lya Ntebe Road. Ate nga wamusiibudde. Kati olwo ng'agikiikira ki? N'agamba tuddemu nsiibule waliwo ebigambo byotaayo. Naye kati mulava ennyingi weebeerawo kitegeeza waliwo ebbubaawo kati. Omwami wange
yava mu kububa nadda mu kati yo bankugambe ntya awo naate nenzira munenga nze nedda ndeka nze omukazi serebu nze omukazi amanyikiddwa ensi nze omukazi nze omukazi abeera n'abayimbi twaliko ewa lunambiru awo nga tuli kwa lunambiru ku mbaga Lauda bayimba batandika okumpaana mu kamera bampaana mu kamera yalumba yalampaana kazinda namwa mukulu otewaze nawo byaggwerawa nanga tuva wano mpulira nfa anjagala bontulamu tondaba sina bitamatama tondaba ng'omuntu ekibibibi ndaba baby face omusajja anjagala ebinyiiza ebitandika ebikola bitya ampeeka ankola tonanga omunene omusajja oyo ampeeka tuddamu tusisinkana gane nayokula badde kuyimiza kasitole abantu bayiza okuloza kakusaaga kali akembaga ya Luna kaluna twaviira ye ku mukolo abamumanyi bamumanyi nawulira nze omwami wange nemwekyuse mu motoka 10 10 nemu gyemba ndinya abagimanyi akulondoola nnyo kyevolaba bwe mba namusaba nti ngenda kutambula mumusaba ne mugamba kakkana abanga omuntu gw'osibye ku mugwa n'omuga kakkana tawasanga yasigala alinze Maama Phinah ne Maama Phinah kigokuma netuddamu netuzaala abaana baffe tulina abaana baffe mulina bameka naye nani n'omwami oyo haji babiri yani nani kozi nina abaana anino tulina katirasi boni waffe wa myaka 16 swabula asomera Bulaaya ya haji ne bwoli nze ondaba wano nga bwenfaana nemba nziza omusango ogufaanana gutya baba mpadde bwe magezi tabanze